Kigambibwa omukyala agamba nti yali yasiraamuka era yabadde asaba bamuziike mu mbeera ey'obusiraamu. Naye omukwano gw'ennyo abaddewo Afande Colonel Judith, tukwebaza nnyo ogwo omukwano tegutera okulabika era abantu yaddamuwako information zimanya amubeererawo yabeera nga taata we zimanya naye nga wadda nnyo yayogedde bifo gundi nga mukulu Bontu abadde muntu mukulu musajja mukulu naye nga obukulu bwe tebulabika ku maaso nga ebifo byayogedde nze saabirabako naye nga omukyala yagezezako ku kyogero ekyo naye n'agamba nti nze naresiivinga passport y'omugenzi my passport bw'ejja ng'omuntu afudde ebeera nkubemu ebituli era tekigaana nti akomawo nayo n'agamba amannya gaali gasomebwa agaali mu passport n'empapula zonna gali amakadde kitegeeza omuntu aba tannabakola ki kukyuka. Kojja Vincent ow'ensonga ekimuyombya nti bana baleekaana nnyo kati bo baza okulekana kwekkola boogera empolompolo omuntu akula kiba bakola amaloboozi babeera nga bapaasi owuli buzaako omulabe otunazi mangi okula alaba Tunazi media tusanze okuddamu basisinkana tuliwo baweereza buli mwaka buli mwezi buli wiiki buli kanaku tubaterayo ekipya tubasuulirayo ekipya tubasuulirayo ekiddako mwebale tulaba mwebale tuwookinga mwebale tubuuzaako era tukyali balamu mukuliko mwenna babadde mu kuziika omugenzi yawumudde tugenza mu nnyumba ye ey'olubeerera nawe wangadde ku ttaka ate nkirabye abaana ba Marula bonna ekyo kigenda kubeerawo omukulu omugenzi Bitamon bwe yafa yayogeranga ng'azanya n'abagamba munnaayi bwe ndifa nno nze nja kubafuukira ekizibu maama si yasooka n'okukola gundi wezitandikira DNA yamala ebbanga ku nsi omukulu Njogula yakola ebyafaayo ojja ku ssaawa esembayo n'agamba omwana wange obbonooli taata we n'agamba nedda omwana wange ate maama yafa tugende ku DNA zigenda okukomawo nga omwana wa Njogula n'atwala omwana atwala omulambo yatwala mwana atwala omulambo naye nno ne omukulu omugenzi Mese Bontwe naye bw'abadde ebweru amazeyo kumpi ebbanga eritambudde nno mwezi mulamba ng'afudde era bw'azze wano atudde ebbanga libaddewo nga liwera kubanga wiiki enamba tugimaze ssebo ewedde ate bamuleeta lwakumeka yajja lwakumeka yajja lwakuna si lwakusatu n'olwakuna kale abadde agenda kuweza ewiiki naye nga era ku nkomerero ate munange yali yasiraamuka ani ate osimanyi lwaki ate bamuzise yali yasiraamuka nedda ssebo kigambibwa omukyala agamba nti yali yasiraamuka era yabadde asaba bamuziike mu mbeera ey'obusiraamu. Naye omukwano gw'ennyo abaddewo Afande Colonel Judith, tukwebaza nnyo ogwo omukwano tegutera okulabika era abantu yaddamuwako information zimanya amubeererawo yabeera nga taata we zimanya naye nga wadda nnyo yayogedde bifo gundi nga mukulu Bontu abadde muntu mukulu musajja mukulu naye nga obukulu bwe tebulabika ku maaso nga ebifo byayogedde nze saabirabako naye nga omukyala yagezezako ku kyogero ekyo naye n'agamba nti nze naresiivinga passport y'omugenzi my passport bw'ejja ng'omuntu afudde ebeera nkubemu ebituli era tekigaana nti akomawo nayo n'agamba amannya gaali gasomebwa agaali mu passport n'empapula zonna gali amakadde kitegeeza omuntu aba tannabakola ki kukyuka.
Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 Chembade mwagalize mbaze chibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete stage aku Kalongoti ku kkubo eridda ekyebando leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 42 anamunya 76 Tronaz Dry Cleaning ebujuko City View Gardens Nansana Bujuko ekifo ekyomulembe omuntu wosaanidde okuwummulira. City View Gardens tulina restaurant and bar ebisulo ebiwummulirwamu. Gardens ennungi ez'omulembe tulina sauna, steam bath, gym, tukola ne massage, tupangisa obutebe n'emmeeza, tukola ne cakes eza buli kika. Tusangibwa Nansana Bujuko ku kyekawoko okulira na kereziya y'e Bujuko. Twetaaze tukubire ku noti 784 27 22 36 oba noti 755 5 City View Gardens Nansana Bujuko. So nga singa yalinga yakyuka amanya gandi baddemu galiga yagambye aga Abdul Karim naye gabadde tegalimu era omukyala yagambye namwandu yazzengu mbeka yadde musiramu kubanga yamugamba genda osaale yamugamba nsalidde ku airport ngate Mesebonto okusala yali akuyize n'okuyiga yali akuyize kubanga Mesebonto yati yawandiika ndibandazike mwana dini teyawandiika kubanga singa yali yawandiika omanye ensi ziri sizakwemulirako nga wa wokiwandiikira nebwofuna obuzibu teryakuyamba oyabeera muntu mulala mpaka nga buli kimu kyonna kikoze kikyuse so ono kyeyavudde abuuza namwandu nti bannange singa empapula zibaddeyo ye omukyala yagambye nti tubadde mu process ya kukyusa mpapula ez'obutuuze omanye okuba amatuufu n'agamba nti tetulina kyakukola tujja muziika mu ddiini gye tumanyi nti yeeyo era bukyakoleddwa bamuziise bulungi yes yaziikiddwa bulungi naye kitalo nnyo waliwo omukwano gwe bambi yazirisaawo mukwano gwa Mesebonto ate n'emikwano mingi waliwo omukwano gwawo tetumumanye eno kubanga bamulazaawo nga bamusitula musajja nga nalabye abantu oyinza obalaba mu nsi n'obuza tebalina abaagala naye omuntu wafa bonna nga abako ne gwakosa oyinza okulaba omuntu ng'oyinza omunyomanyuma n'omulaba nga gwe nga bw'oyagala naye munanga oluvaawo nolaba nga ate wabadde omuntu amufunamu ne Mesebonto abantu badde bawulya n'abantu naye nga munanga alina emikwano ate egy'amaanyi nalabe Peter Sematimba nenda abaani Peter Sematimba yeyamye okulowerera abaana basa yagambye omwana wa Messi ebyo saala muntu ayogerera mu butaala yagambye omwana wa Messi ayagala kusoma ajja asome naye saagala nnyo muntu nze yeyama kukola bukozi kikolwa naye omuntu ayogera mu kamera abo olusi tebatuukiriza anti anakyogera ddi nga takyogeredde awo nedda lwetagisa nnyo kujja kukuwaana nsi kuba mu ngalo naye bugenda bugenzi kwata ssente zitwalire gwe kivunaanyizibwako oba seki abaana batwale ku masomero abagaye mwagala asomerawa nti nze ngenda sasula tosasula bills n'omwana agende ng'asome busomo kikola sewo omukulu Peter abaana baweerera bayitirivu baleeta bank slip n'asasula abanga Peter kyayogedde engeri gyali mulokole era ekyo kyo abaana baweerera bangi nnyo bayogera wano ku kapade bangi mbupade ne kati abaana pade nawe yamoti agamba n'okufuna obufunyi kye bali oluusi asiita kati amoti yasigalawo ng'omuntu yekka era yabalabirira naye yagamba abantu abeeyamanzi omwana ngenda mu epaka walimala okusoma abantu abo bantama
Tanyo muntu beddeko teweyama bosirika otule mu kufiirwa bazadde baffe olina ajja n'ogamba hanze kati ensingi maze muzeyi wange ne waagenze olugundi agenda kumbeererawo maama olufubutuka oddamu n'omulaba omunoonyanga tabeerangako ne ku nsi newogenda ewuwanza n'okugobya emigo tabeerawo bakulekera omuntu omujja ayinza omuntu yeka mu nsi mwemanyi omuntu atasobola kuba mubazzukulu abeera jjajja noba nga mugenda kulya kawunga nga jjajja wa Ssegirinnya mamini nga jjajja wa bazzukulu abaana ba Ssegirinnya jjajja waabwe tajja kubavaamu yatutamiddewo yatandiseko abanjala ku lunaku lwennyini lwafe jjajja akaabirawo enjala nammalamu amanya abaana naabasobolayo Ssegirinnya buli mukazi abaddemu amunamu omwana omukazi tasobola kulabira abaana be babagambye era ne wanga Ssegirinnya buli mukazi tesaaleko mukazi aganyina abaana babiri waliwo n'omukyala kati babakazi bagakana kubalina eddembe ly'okkola bakolerera abaana abo waliwo n'omukyala yabadde woman MP yagambye nti yagambye bakyala ba Bontwe n'agamba bakyala mmwe mugende mukole mulabirire abaana bammwe muve ku bino byabagambye tugenda kukola kino nze njagenda kukola kino nze abakyala babeera bakola omusajja naafa ate ne batandika ndi omwana tasoma kati oba okolerera nze manja alona omwana maama afudde taata afudde osobola okutunuulira naye mwana alina maama abantu bamuzaala abantu babiri bakyate ebbadde nogissa ku balala bino olabirira omwana kubanga tegwe singa ye maama wafa nga ffe abasajja tetunoonya buyambi maama nga bo abakazi bafa ne batuleetera abaana ne tukuza abo abaana nga tebaliyo naye maama olaba ng'omusajja afudde tandikirawo omugenzi Ngume we yafa Juliet oli mukazi wa Ngume Julia Ngume samulako ng'akaabira media abaana abamenya biki yagenda nakiddako era abaana be bonna abalabiridde paka bwe yagenda mu Netherland era n'abaana be n'agenda nabo yate oyango nti omwana wa Ngume tasoma abakazi bafune ekyokuyiga si buli muntu omusajja lwanaafa tujje mu mawulire abaana bamenya abaana beetaaga fees nedda mba muzaala abaana mubeera abantu abo babiri omu waaba agenze kwongera muba mukimanyi kuno ku nsi mugenda okuwasanga mukimanyi nti kunze naawe kuli kajja okugenda mukole enteekateeka z'abaana abato bamulese ku nsi nate si kubalekera nsi kati gundi kagenze kakati abaana bamenya mwakola enteekateeka eyo nga mulina okuba nga mulabirira abaana abo ku bantu emirundi egi maama alina obuvunaanyizibwa 5 ne taata alina obuvunaanyizibwa bwago 5 so kati taata waaba agenze maama taking care eri abaana taata maama bw'aba agenze taata taking care eri abaana simple ne muvaawo okukabiriranga abantu balina ebizibu nabo bibamala bannange abaana bagundi tebasoma abaana tebana kyakulya naffe tetulina kyakulya naye neebaza mwenna abayimbi banakatemba anti abayimbi abantu abo bakoma okujjaawo ku syo ng'omuntu abadde agenze boogera nnyo ebitakwatagana okimanyi ate saagala abantu balimbira kufa kwa muntu ekyo nti omuntu noba kulinako akakukwata nti kagundi abadde muntu mulungi gyendi byakisiru kati oba olimba ki nga tumanyi gundi badde tokwatagana tomwagala tumanyi gwe ne gundi badde mutukwatagana naye nova eno tandika tuona azi abadde musajja mulungi nze tobyogera nga kufa kwange mbadde sikubuuza tojja naye toyogera sagala ompaane waane nga nange magombe nkimanyi nti mbadde sikwagala Vincent naye Bontwe abadde mugatta bantu natunuulira ku National Theatre si mugatta bantu ebyo nabirawo mu kufa abadde mulamu nga ayinza oteeka nation batajja abo Uganda balina olugezigezi mu mirambo gy'abannaabo Uganda balina olugezigezi ng'omuntu afudde kati Bontwe abadde ateeka sho nga babeerayo Kamiliyoni yakugamba basiima obundi omusajja abo balaba Amonti asobola otegeka ekivvulu kyakulabira abaana ba padi ne bagaana okujja naye Amonti n'ava mu nsi n'olaba ne batandika okweyogeza ebitakwatana nga Amonti annumye nnyo Amonti akulumya afudde genda omwagaleko nga mulamu naye asanyukemu okitegedde abantu mulekerawo okugenda ne mukola ki ne musanyusa bannannyini mulambo bagambe abanaye gundi yabadde n'abantu ekisaawe ekyajjudde kumbe mulimu oze kukebera okukakasa nti afudde basuubirayo kulya ddala ebe balumu era mu kuziika abantu baba bazze kulya abamu baba bazze kukakasa bazze kulya abantu kati gwe bamme emmere olabe izo bamme emmere olabe ekyo banaakwogere
Mugenda mu lumbe lwa serebu ngo ne mutali yawadde n'akakyeti. Abantu babaze kulya. So kati mwebale kujja kulya mu lumbe lwa Mese Bondo. Omuntu ave wano agende Lwamparo nagende kulya. Abantu okimanyi nti obeera wali nga wafiiriddwa ng'omuntu akubuuza nga tetulina nnyama. Ekiwulyangako. Mulimu ofiiriddwa omuntu agenze oli mu nnaku yo oli akubuuza nga tewali buugi. Kati alina bubuuza gwe. Wazze kulya. Naye abantu kufa beefulya ddala nti bo bazze kulya buli mmere kubiri. Kale gwe kola bwoti. Ziika. Era nnaku zino kati baayiga. Basooka kulya ne balyoka baziika. Azeleeti tobuuza. Tobuuza mmere. Kuba kukekkereza okwaddala okwo. Kwa high degree. Naye oli abantu bajjanga ku ssaawa. Mufu bamaze omuziika naye kati bali mu ggabula. Olyokola ate webeeyiwa. Nange nzize leeti, munnange ejjaamu. Kati bakeera. Naye nga baami mukuliko eyo mwe bali kwerekera munnaffe muganda waffe. Kiweesa ekitiibwa. Mese Bontwe. Kitalo nnyo. Saasira famire abaana tewali kyakola naye mugume. Kubanga taata agenze naye waliwo obulamu obulina osigala nga bukola ki? Nga butambula. Batugamba ffenna lulina lyokkubo. Obeera okimanyi oli just aba yeeyonguddemu kati naye nga naawe essaawa enna osobola okukola ki? Omwaka gukyali munene. Mukyala yagambye nti Mese teyafa stress. Obulwadde bwajja mu kaseera akatono. Weewaawo yatugambye nti waliwo akantu akaali kateranga omuluma mu kifuba era keeko ke yayogera. Naye abagamba nti stress ekyo bakijjo. Edda Mese yafa ku lunaku lw'alina okufa. Enakwebaza Katonda bulamu bw'aba bwadde bwe mubaddeko naye yafa ku lunaku lw'alina okufa. Olina okimanyanga nti ku nsi buli muntu alina okufa ku lunaku lw'alina okukola ki? Olina okufa. Tewali muntu alina okufa mu lunaku lwa mulala. Nsobola kufa mu lunaku lwo. Naye nange naawe osobola okufa naye tojja kufa mu lwange. Nange nina olunaku lwange naawe olina olulwo. So kati omuntu tulina kwebaza just obulamu bwe tubaddeko naye. Katonda bw'aba atuwadde emyaka egyo ne byaba atukoledde essanyu lyasanyusizza abantu bye tulina omwogerako byokka. Naye kati mebego akimanyi yafudde ki ebyo tebikola mawulire. Omuntu afa ku lunaku lw'alina okufa. Kuba kati omugenzi yabamanyi ekyamusi. Kati gwe n'onoyogera ebitakwatagana. Simanya abadde ne stress za mukazi we, simanya abadde ne stress za kiba tebikwatagana. Omuntu abamanyi ekyamuse yaba afudde. Kubanga ye yafudde. Kati ffe abasigadde ku nsi tulekera okuwayiriza abafudde. Awo nno ndowooza owulidde muleme kuwoza ate bannange. Abantu balina omugambo gwe bayinza okwogerako ebigambo bitakwatagana. Ng'ofudde. Nubanga olina gwe wakubidde esimu nti ngenda fati. Nze Mese yekka yeggwe nalabye yafudde tebataleeta abaana be tutategeera. Bajja kujja linda bukedde mu nnaku 2 mu maaso. Bukedde ekyabigaddamu. Linda bukedde terwisa. Bwezi ndagenda gamba wa Mese bakyasomba abaana. Emyezi emeka. Linda. Kati bannamuwa budde. Bukedde neetera obbaku. Kati gwe bakugambye yali sebameka. Abaana bali bameka bali bana. Baboogedde. Linda bukedde gyatandika. Oya Segirinya aleka ne ow'olubuto. Ow'olubuto tumulina wano. Nga yagenda okufa. Waliwo w'emyezi 9. Eggulo. Yagenda okufa nga bagamba ensigo baazookya. Kati yazaala ati. Ow'emyezi 9. N'abalina olubuto. N'ow'omwezi 9 ye yazaalibwa waali. Omwana? W'emwenda waali. Yasobola okuzaala. Era ye baamulaze. Naye oli n'agamba bana. Bazinga Segirinya amazzi baagamusikamu n'amazzi. Oli agambe mbu yali atulimba. Aliwo n'olubuto. Ow'emyezi 9. Waliwo gwe yazinnya ku kivvulu. Manya gwe yakwata. Yagamba mbu simanya lwamujja mu kkomera baali ku ppata awo n'amukola olubuto. Oyo y'omwana mwezi 9. Ayinza okuba omutuufu omanya. Ayinza okuba yejjako kisaani kya kkomera n'akiteeka mu. Ate yamulaba lumu bw'ati ne baawukana. Kisoboka. Wakanyanga basereegu. Kati kisoboka naye nga y'omwana naffe tulina lubuto tumanyi tukyalowooza engeri tumutwalayo. Oto yalwegaana. Yagamba mbu yaloota buloosi. Kaloota olw'okuloota luba lutuufu olwo.
mwesonyiwa. Ono ye yalota ndoli amuwadde olubuto. Nzo okotanga waliwo ekikozesa nga bakiyita segirinnya. Abakazi abalota nga babakozesa ekiro kati yalotawo ekintu kyamugamba nze segirinnya. Nange tola segirinnya. N'olubuto lwa segirinnya. Si bituufu. Tubagamba nti bannange. Naye nga bagenze Mwankole gye baziise. Abagenze Mwankole mu Wampara. Bakomyewo Wampara. Naye nkiwuliranga mu butabo ekyo ekifo. Kituukangamu. Gye baziise eyo Mwankole. N'abadde mu lumbiro lwa Katolo abakulisizaayo. Bannange. Bana bayimbye ennyimba z'Obalongo. Gwe. Naye nalabye nno Akatuliki baatulaze different. Akatuliki baatulaze ebyenjawulo. Kimanya Akatuliki bagenze sente ne baziteeka mu byobuwangwa. Akatuliki baatulaze nti bino ebyensi byansi n'ebyakatonda. Ne babyogera. Byakatonda. Anti mulimu amadiini agamu ate agavumirira ebintu ebyo. Naye baatulaze nti ebyobuwangwa bya buwangwa n'ebyakatonda bya Katonda. Naye ate ensobi we yajja. Ate lwabagano omusabira ng'afudde. Kati banonyeyo. Maama mu Katuliki yabayise. Agano musabira ng'omulambo. Naye maama yabayise waali kati. Maama waali tuganda. Kati badde basabira ki? Wabya olumbe kyanjawulo omusika. Basabidde musika. Baki bamutute mu kyaki. Anti olumbe lwabadde wali buli kimu bakitegekedde wali. Ate nga mwagano osabira nannyini mu kukolo. Maama waali yazina sapule tewalabe na gondi yagimwambaza. Sapule nagirabye. Nyima nannyini mukolo baagano musabira. Lwaki baagano musabira? Kino kyabadde kirala. Wabaddewo batekawo musika. Olwo omusika badde bamulambika nti munnange. Kati sabo balijjawo. Tambulira muli nekkubo. Ennyumba ya Katolo balijjawo. Nga yabaddewo. Saagirabye. Weeri manji twagenze. Weeri. Kajoga mu Katolo wafa ne bajjawo ebintu. Naddayo obuzi. Katolo wafa ne bajjayo ebintu. Ono omusika agenda sikana ebya Katolo wama byonna. Ekyo kigana mbuno olw'okuba Katonda wama yafudde n'amasabo gaggweewo. Naye nga Abakatoliki baatulaze disipulini mu kuzika kwa Katolo bwanga. Mulumbe. Bazze ne bateeka ssente mu bigali by'abalongo. Katonda yali mulongo. Naye nga twebaza omukulu Honorable Muhammad Nsereko. Weebale nnyo weebali ddala okulaga omukwano ogwo omugenzi Katolo Bwama ne famire kubanga ekintu kino Muhammad Nsereko yakitaddemu amaanyi okulaba nti mu mbeera yonna okutambula paka okukimaliriza yabaddewo n'abayimbi mwenna ababaddewo mwebale nnyo mwebali eddala mwebale nnyo mwebali eddala kituufu kati yayambyeko buyambi yaba akoze kusima omuntu si musango kozi ng'olina nsonga zonda olinaako nsonga ate nze ndi Kampala siri we Kampala siri mulonzi we oli waawa singa obadde mulonzi we aligambye nti ndi byabufuzi naye kati siri byabufuzi nanze ofa kino ensi nedde nga mwebaze tumala ffenna ensi tetumala mulimu abali mu yaffe ensi ntono mulimu abalemedde mu yaffe naye nga Muhammad Nsereko weebali nnyo weebali amaye alina ekibiina ekipya ekyaki kiyaleese ndowooza kati apulaninga kiwandiisa kibeere nga mu bujjufu nga kikola ki kibiina kyennyini ekyebyobufuzi Nsereko agenda kwesimba ku bwaki lindako onookiraba oba RF bwekiti Uganda yafuuka nakyo kijjukiro ky'aboonoonyi oli agenda ku makya ng'ayiye ebipya ng'abituteekamu kati okaza siraani tumuwulirize mama ntumirako muganda wange kitange ntumirako Charles Senkubuga Charles Senkubuga oli musajja n'ekitundu yaze bamuwadde omuzina n'agamba nti amaanyi agange nze Charles Senkubuga eyesimbako nga njagala mbafuge naye nenemererwa Senkubuga teyeesimbangawo waba oli luddewo teyeesimbangawo esimbawo lwaki olimba abantu eriyo ballot paper alyefunye akuliko Charles Senkubuga yali ayagala nga wakyawugete naye teyeesimbangawo era agenda fuga bwa meeya kuba pulezidenti
omuntu amanyi nti Charles Senkubuge yeesimbako adi ave yatubuulire Charles Senkubuge yeesimbako kuba president n'aviiramu wali ku Kampala Road n'agamba naye mpanise envuddemu anti aba teyeesimbyewo ate lwaki abantu commission teyamumanya weko commission yakapapula kefulumya bagamba abeesimbyewo ate bagambe ku ballot paper yavaako yaliiko lwaki ballot paper eba yafulumye dda olukalala baba lwino lw'abantu abamulabako mwaka ki mwaka abadde kisanja kikyolako Senkubuge kyowakana kiki kitabeerangawo ku ballot paper va ku biri byabakamu yajja kuwa meeya bwe yakomako ate nayo n'avaamu yajjira ku kaadi ya DP nga jidde ku bwa meeya kati yajjira mu kibiina kye nga ajja kuwa president yajjira ku kaadi ya DP nga yagala bwa meeya bwa Kampala bwe yawanika n'agamba mbuvudde oba Charles Senkubuge tomumanyi ono wa siyaasa bwe ku bibyo ebyo kalulu kaali kafumye akaliko Charles Senkubuge ka Uganda bwe mbulira omwaka n'abawuliriza bajja Katumba oyo yeesimbako oba nedda anti oyo yaladdeyo omwaka oguwedde 2021 nguwulira abaaliwo kati 2021 Katumba oyo yali nguwulira abaaliwo 2021 ne butabambuulira kati gwe mbulira omwaka oyagala bwagazi bwogerako gwe mbulira omwaka ogwaliwo nga ballot eriko Senkubuge nze nange nkuwulira abaaliwo Senkubuge mu comment section mutubuli bo bagenda kukubuulira yeesimbako bati yajja kuba meeya ate nabo n'abuddukamu nga alina balagadi abo Senkubuge wo talina byakugamba ne pale bitama yasobola naye kati oyamembu yeesimbawo naye yajjako okwesimba n'amooti naye yafuluma ate byabo bireke ebyabo byali birala baabalemesa nange ne padi yali agala kwesimba ogadda bwabanga comedy n'ebyali bituufu nibabalemesa bulemesa kati genda mu maaso Charles Senkubuge siyaasa yeesimbako kuba president naye n'amala n'agamba waaye bannanga bamanyi nti Charles Senkubuge yeesimbamu ate ebifaananyi bye ng'ali ku ballot paper zawo ngenda kakasa nti mukutunazi byaŋŋamba bituufu naye nze simulabangako ate ng'emyaka gye nnyina nakalaba ebisanja nga 6 nakalaba ebisanja nga 6 bisanja nga 6 kuba 21 ndaba ebisanja bya Museveni ng'atwala ebisanja bimekire enkuba ng'eyagala tuko yayawudde naye ng'amooti musajja w'amaanyi bambi namulabye awo ne Eddie Kigere ku nkomerera yamenyese baddamu ne bakwatagana ne Eddie Kigere kale abantu abo baali b'amaanyi singa bali wala nnyo naye Uganda eno erina ekikyamu babakyankaranya buli bantu baba nga abantu bo baana babulabe ne bagamba nti bano basaana babakyankaranye bano na Uganda tebagala bantu bakwatagana oba lwaki kintu kiri nnyo mu Uganda abantu bagala nnyo bantu bakwatagana singa tekibiina omanyi kati Ebenezer ogiraba singa amalulu eri yaliwo amalulu a family eyo ya Side Miller singa yasigala ng'ekyali mu kitole bweti singa ati kati balala nnyo n'essente z'abatabula Eddie Kigere ne bagenda Babonto ne bagenda bani bonna ne bavaamu ate amooti n'addamu kulwana na kibiina leesa ate nabali mbu bagenze n'ekyabwe ne kibalemerera kati ebintu ebyo mu Uganda biriko maddi mu Uganda kisango kibiina kibeerawo ne kigamba nti kati wano we tuli tugenda kubeerawo omwaka ku mwaka waliwo abeera waseesaamu wabeerawo omuntu walaba nga abantu batandise okukwatagana ate muno bantu bayokanya nga ssente zitandise okujja ssente zipangulula abantu naye nga kibi nnyo naye singa kati ekyo ekibiina nakyo kyanga Ebodies amarula yali amaanyi okimanyi nti Afrigo Band ze nkuze mpulira Afrigo Band eyo terina gyeraga naye kwati bo tebaawukana ati naye kati Eagles yali emaze okukwata akati ekuba ebibanda byonna Eagles neyawukana Ebonies gy'ogamba nayo era kyenkana yafunyemu okukyankarana kasita yakoze Ebonies at 47 abalala ne bawa ebirabo abalala ne takola ki Ebonies yo tesobola kuyiika ate nga bino kubanga yo omuntu omu yavaamu
ate n'avudde mutakola kibiina osobola okuyawo the new ebonies anedda wano omuntu omu asobola okuva ku lugendo naye bano abasigaddewo naye kati bano bo bavaamu bagala tekola kati juga Eagles we yavaamu the new Eagles oli n'agenda n'akola eyi Aruna mubiru n'akola bagitanga ki oba piraawo bagitanga piraawo kyerabidde Aruna akola ki ate Aruna ekintu kye kirabika yasigalawo okutambula butambuzi bwatu naye tekyasituka kuvaayo kyasooka ne kikubaawo emyaka ng'esatu alese bakimisera alese ba Mary Bata atutte ono yennyini ono gundi ono Sesyewa nasooka n'avuga n'amala nadda mu piraawo yamubaweesa yadda mu Fangoni naye kati yafuuka ki yafuuka Fangoni soja mu byolabo ate utaanagambye yabadde ku conference n'agamba Aruna akayabba obuzindaalo yabadde ng'abyogera Aruna yasula mu mizindaalo bagenda okukeera nga akazindaalo akamu tekalabika yagambye babanoonya emyezi ena kusasula ssente z'akazindaalo ako omusajja bwa akazindaalo n'agamba kweka akazindaalo kamu ki akafu kati ye Misa tebamala okuyimba ebizindaalo n'abitwala n'abitereka bagenda okukeera ku makya ng'obuzindaalo tebulabika wayabusibira mu nnyumba ate nno obuzina bw'essaawa omusajja n'abagamba n'agenda ku poliisi bwe bagenda okuba nga poliisi ezinga bagamba yo buli lunaku 3 ebizindaalo bikola yagambye Aruna mugezi obuzindaalo yagenda nabo naye kati onnawe ng'ali mu Fangoni nemmanya naye ka naye fuutu soja wa Fangoni naye nga bwe mba seerabidde 2021 Charles Senkubugero yeesimbawo kuba pulezidenti era na kyenzijukira obulungi yaviiramu awo ku Kampala Road yagira ku kibiina ki yali ku independent bya ddala era n'agamba nti nze nkoze ki ng'alaba reese emutwala so komawo kubanga komedi we yatukolera nga tuli mu kulonda nga todda nze yiwummula mubona afiira ku ekyo sente zo zamulema mu bukulu ate ne mu bukadde azeesonyi sigala gy'oli jafiira bweyo puresha wanajanamu ku baddogo lyabwerere wetikisa kiwayafuuka wa ddogo anaasobola eddogo oyo ne mutiisatiisa bannamu anaaloga gwe toliiwo wagamba onoomukolera njaba ate mujanjabi wadde kyobunamutta amangu Senkubuge mbadde nsaba tokomawo sigala manya awandiika bulungi obutabo abaana babusoma mu senior 4 senior 6 bwa Senkubuge oyo yalwa akatabo ke yawandiika ye bakayita badde ali kalungi nnyo ali ka Luganda bakola Luganda bakamanyi producer akamanyi akola Luganda okamanyi naye kaali kalungi nnyo nakasomamu nakasaalukola naye kaali kalungi asigale mu butabo ate muwandiisi mulungi muwandiisi mulungi omusajja muwandiisi wa mizanyo mulungi mu Uganda okimanyi Uganda tesimba bannabitone tebalina budde bannabitone abo nabo tebeewa kitiibwa kati kankuwe Senkubuge oyo omulaba singa takyakola ku bintu byawandiise ne byazanyi singa takyakola akola singa kati profesa bajja kumwebuuzako bwebuuza counseling abantu nga mutwala ku lecturinga kuvayo genda Senkubuge n'omukadde walayi singa Senkubuge takyagenda ku radio bwagenze ku TV kunoonya sente era yasanave ku myaka ku kitiibwa kyalina Senkubuge Alozias Matovu ono mukulu Dube kati waliwo abantu abamu nga essaawa zino tebakyasobola kati mu nsi ezo ezaakula bwe tebakyakola actually Dube yabivaako balina kwagala munoonya essaawa zino olina kuba nga balekitaringa baana baddako just lecture babeera ba professor Alozias yes kubeebuuzaako bwebuuza nti kati kino bwe tutereezeemu tutya Ndawusi yakola essomero ly'ebyokwogera Abbe Mukiibi kuliko ne munne Kawenja pulogulaamu ndowooza yo baagikwata babiri ate aliwo pulogulaamu y'okukaboozi n'ey'okumakya eya mukulu Fikke ne mukulu Zaina zonna bwe Zaina nga ndi mupiwa naye nakati bakuba ekikufu buli walayinze nabwe opika ate Katonda abakumye babeera aba okimanyi kaboozi epulogulaamu y'okumakya bayinza okuwooza Fikke ne Zaina bo baagitwala bw'oba oyagala omutawaana
genda kwewe program yapike Zaina ne Zaina bwazala bwazala mugoba nti ali mu livu ya kuzaala damu n'akikuba n'akikuba mpike walwala mu program yo bagikwata babiri era osanga bagamba nti muze yatukalakasa bonga batukalakasa mpike Zaina kuva mu bbiri nga ndi mu wano nga mpulire ate era babeera mu biwozi bwabwe bagamba gundi mwena abaweereza ku radio Beat FM mbatumiddeko nti muli mutya mugamba kyeyo naddala programu y'okumakya njagala nnyo kubera kani Amoti kuliko Kasaada yawumula oba yalagawa yawumula kati yakola biki yabivaamu nenga gyali mulungi yes Kasaada nali mumanyi Kasaada kwabeerango Kasaada Amoti ne Katongo nono omusezi Katongole bakolanga ne Katongo kati mpuyako mukunja bakolako ndobesa omukunja yagamba okuwumula abbe mukibi asooka ave ku mpewo nendo zabakozi bakuli nobanyanga basomesa ekimanyi osanga omusomesa yakusanga mu primary nga akyasomesa primary ngera talina gyalaga naye nga ate bwe wamala n'okusoma oli mu birala nnyo naye nga litakutaka jjo nga talina gyalaga ekimanyi osobola okuba n'omusomesa yakusomesa mu nasale anti kyova olaba nti abaana batunuulidde abaana nze kennyini tunulidde abaana b'omugenzi Mese Bontwe ndaba abaana ng'ate badde balinga banaatera omwenka abaana Mose bwe yali musomesa anti era munakatemba byebyo ku rediyo era weyaviira wano ogenda ebweru yali ku Super FM yakola ne Sentani nono gundi Abu munene Abu munene bambi Abu ngalabi Abu si yazanya ngamba Orioniz bibo era kati Abu naye mukadde wani erodani yazanya ebiyimba ebyo onumyanyo munange kuliko ebweru simana ajja nenga so nono Stivo naye naawe mwajuma naawe okuze nze nali muto nga nkula bo naawe okuze andi kati era nze nkuze wawendi naye nze nakula nga nva wansi ngate bo bali we bali nawe balaba kati nze onalaba Orioni nga nkula kati olwo bonoolaba bonde Kivulu yakisazzamu bane batuyambe batubuulireko Ragadi sali serious tomwesibaako Ragadi yakugamba ebintu byabikola tumukikererako wala kumakya nga yeebase manya aba yeebase Ragadi naye kati mu kuyimba Ragadi kuva Ragadi alina emizeejo Ragadi ye wabeera mu byokuyimba ye muntu atakola biso ate gwe batapangisa ennyimba yakubanga nnyimba ze kwesanyusa kyona mu Kivulu kufunamu ssente nga Ragadi yayimba si kufunamu ssente tugenda wa King Sanga 24 ku Friday ngeno Friday ndo nga 24 yes obe 24 Friday tutuse mu 24 ezinga guddu shati egiremedde mu mwaka omukadde naye nga Ragadi tubuulire oba shojeri kamuga yafuka muweweesi male mwangamba kamuga akola mu masaji mwaka mupya andonga tona zibajifunyemu tona zingerese emirimu kati bakola na masaji ekola Nina mmaso naye nga wadogama kuyingisa ka kulokutana namulabye abadde wakiseka n'akyankalanya kibuga yakyankalanya wakiseka mani yafulumiza video nakyakalanga ni mama we Entebbe video nkambwe wagirabye video nkambwe nnyo ne musajja yali creative nnyo mu music King Sa yatadde mu video nga yo yennyini byayimba byo byennyini ne video enyuma yonna eyoli gundi yaga olimba lwa baluta circumference mbo lwa 10 lumusinga okutambula circumference olumanyi olimba lwa 10 circumference olumanyi lwa bibi size byo no donaluulira ate gwokutte gobba
Agokutegwa bba kweruli. Naye yabagambe esimu yimbi. Ayamba bayimbi. 10. 10 yabagambe yayamba bayimbi. Yakubye zine kuba mbibala. Ye yabagambye. Yesimu yimbi. Ayamba bayimbi. Yakubye yiti kuba mbibala. Era agenda kola kolabo. Agenda kola kolabo ne Gundu. Nani? Ne Abba. Tawani wa Chameleone. Ate muyimbi Abba. Yamuwadde kolabo. Yagambye nti naye 10. Naye kankuye mu Uganda muno abantu abamu balina talent Katonda batannagijjayo bujja. Kati omwana yakubye yiti gw'okutte gw'obba. Sawa no trading. Alukudusinza neza nnyimbi zonna z'obadde omanyi. Kati yagenda funa ssente. Alina olimba lw'okutte gw'obba. Naye abaani gwe yabba oyo. Gwe yakubyemu oluyimba. Ekyasinga okulunda oluyimba nno ng'ovudde ku bigambo. Ka vidiyo ge yasooka okukola kano nga yambadde sikaati akateeteeyi. Soka ningamba ndaba ng'omusajja ali ku wundi. Ngamba si 10 naye. Nga ndaba ng'omusajja yeyenyenyenyenye. Ngamba no anko 10 yayambadde atedde bino. Ate abantu bakyebuuza anko 10 musajja mukazi. Ate kigambo anko kimanyi. Tode kigambo naye katana minimiti. Agambe anko. Ale nobuuza mukazi. Ate abantu babyebuuza be basigala basiru wawude kigambo anko kitegeeza. Anko aba mukazi. Anko musajja. Gwokutte gw'obba. Nesa conference bagannyo okukuba. Lwaki olulwolava? Anti ze ziriko 2 ze zitiko ku guno omwaka. Zinyumba z'omwaka omupya. Kuliko circumference ne gwokutte gw'obba. Kati oli asooka alugyeyo. Yakubidde bazungu ayagala international. Awo kati olusi lwaffe wa. Nange kinabagambye. Oluleke lugende. Ekigambo circumference ojja kiwulya nnyo wano. Olusi lwaffe. Yakubidde bazungu. Bw'ate vidiyo yagiwaatidde South Africa. Ate wano abakubidde ennyimba mpitirivu. Kakati musooka akubireko musooka muleka akubireko bali. Big size akyanoonya kamu baaka. Bye cool abanayinga babuulire. Nkamba bali omuyimbi atakyanoonya kamu baaka. Bayimba dda. Taona ikamba babuulire. Oli talina kamu baaka talina ki? Waali. Akuba by'omusanyusa kati. Oba omuntu omu nga takyanoonya it. Abantu lufe bebe cool takyanoonya it. Ffe tuleese akajanja. Bebe cool. Atamanyinya bebe cool aba mudongo. Kiringo bagamba n'ogamba nti Ragadi yagwa. Oba yagwa mutwale wa. Ankubuli. Bebe cool. Tatanyonya kamba. Abo bonna Ragadi zayina. Bebe cool. Enyiba zokka zalina. Ani omulala? Mbonna bomanyi. We bali. Kati ngogambe Nanduja yagwa. Nga ngogo wa musula. Abo yagala ayimbe ku kikati. Bamuyite ku mukolo bamuyite bayita naawe. Olabe. Tusagamba musazi no wotuuze. Mbukati tugenze okulaba Molini Nantume avuganya 10. Molini yakubadde. Oba yagala Molini genda ku nnyimbazi. Kimala. Nagale munanga abantu bagenda babuuza gundi ngata kyatwa kapya. Akwa kapya okagaza kye ukadde bo obumalayo. Ne bukadde bugonyo okumalayo ate osaba kapya. Bebe kulu ngata kyatwa kapya. Bo bukadde obumanyi. Omubuuza natanga kunangira. Kati waba abayimbi abamu. Waba abayimbi abamu. Ngato kyansi nakyo basaba kyakkuwa. Ragadi yakubye oyagala ssente bola katonjagala. Mala. Munkuguddemu njagala ssente olabika Nambozi agamba Ragadi yaleeta ebintu by'okwowola mu nnyimba. Wabeera mu boggolako. Mbubebe kulo ne namutwa. Nambaze nkutumidde kale mukono bagamba ki? Ndoza Nambozi agenda kubivako ebyokusimba. Nambozi akyali muto. Abalala be bakula Nambozi takula. Ate akankuye mu byobufuzi. Ebyobufuzi gwanga mupiira. Omuntu wava mu kusamba afuuka coach era asigala mu mupiira. Wava mu coach asigala ku administration. Katusa Nambozi akyalina mulimu gw'amanyi mulala. Byabufuzi. Kati aguveemu ali. Kati afune gwaleeta. Wabanga yava ku bwaki. Byabufuzi nabyo biringa busomesa lwako obusomesa. Bagamba nti gwayemeka giweddeyo fuluma. Honorable Nambozi. Ayina erinnya erivuga ne mulowooza mbu ebyobufuzi abimazeemu ebbanga ddene. Nange yakeesimba bisanya ndo kino kyakuna. Si bingi. Bitono. Myaka mmeka eyo? Myaka 2.
Kankuwulire kati Nambooze yajja mu byobufuzi. Waliwo omuntu ajja mu byobufuzi nga mukyamwetaaga. Nambooze yajja mwana muto. Tannaweza myaka 6. Oshegedde. Omuntu w'obufuzi singa omuntu atuuka mu myaka 80, 85, tutandika okugamba akadde. Mu byobufuzi aba alina okuba ku kifo kyaliko ate agende. Manyi ekizibu oli mu Bannayuganda balina ekizibu kimu. Nabyabufuzi waagala abeere ku kifo akibeereko, yes, ate tebazimba nassale ya kifo ekyo. Wandibaddeyo ng'oteekateeka ajja. Tebakola nassale ya kifo ekyo. Y'ensonga lwaki osaba okusanga Nambooze ng'avuddewo ne mutafuna munnabyabufuzi yenkana Nambooze. Kyeki ne mukulembeze waffe ayo atukulembera. Y'ensonga lwaki asobola okuvaawo ne tutafuna mukulembeze amwenkana. Tebakola nassale. Bakole nassale nti mu kusomesa tikyalwa ku masomero n'akusomesa. Naye ate ye waakusomesa era asomesamu n'abasomesa. Era ne bajja n'akola nabo oba kyo ye n'avaawo abaana ne batwala essomero mu maaso. Bannabyabufuzi babeera mu kifo. Baba balowooza oba bagenda bali mu ntaana nti bwe baakuziika tolivaawo. Oshegedde. Munnabyabufuzi ki gw'omanyi asinze okulwa mu palamenti? Kadaga aliwo mu CA. Yekka gw'olabayo? Moses Ali. Oyo ye namutidde ansinga n'emyaka mu byobufuzi. Kati ng'obudde ku Moses Ali. Nambooze kyabaludde yaabo. Asinga tebaluddeemu nnyo. Tebaluddeemu nnyo ndowooza. Okujjako bano ab'omu Western eyo bo tebavaako. Western tebakyukakyuka. Honorable Moses Ali tukutumiddeko. Moses Ali otya? Endoza ne gundi yayogera amazima. Otafiire. Yagamba tagenda kubeera mu byabufuzi, avuganye n'abaana ba Kabaka University. Ayo takyabyagala. Kyogamba Ruto ntajja. Ne Ruto eri bamukubako. N'agamba nze, yagamba kimu nze kyolina okumanya mweno gavumenti, nina okubeera nga nina ekifo kyendimu. Ne sikyasobola kuvuganya n'abaana ba ku university. Kagamba aliwo nga ex-official. Muleke abaana bano abazi, abaana mwe mbasomesa ebyobufuzi, mwagala bajje mu bukulembeze. Naye ate batuuka, manyi Uganda netuuka wekonyeza obwongo bw'abantu. Nti kati mbadde mutusomesa eno mwe abakulembeze enkya lituuse. Mwatandika okitugamba nga tuli mu nassale. Fe abakulembeze b'enkya. Tumaze okusoma university kize enkya lutuuse. Tugende. Ate mwe ababitugamba nga temwagala kuvaako. Anti mwe ababitugambanga. Kibanange mwe abakulembeze b'enkya. Nga tukyali mu primary, tusomye emyaka 7 tugitadde ku ttaka. Tusomye egya secondary emyaka 6, university emyaka 5 gitadde ku ttaka. Kati nfuuse wankya. Kyokka gwe nasanga walemedde mu kifo. Kati nze ndiyo. Bannabyabufuzi bwe batyo. Naye nga nze mbadde ngamba nti kati nga olaba Nsereko wa MP w'e Kampala. Nga olaba ani awo mulala ali awo ompimpi. Owerubaga. Abo bato. Kati esaawa zino eno. Nsereko mu Kampala yali badde alina omuntu asobola okukola by'akola. Ngera mu kisaanira 226 agamba nze wenvaawo temujulira. Tonaziwooli. Naye tekisoboka. Wano omuntu ajja kati bano omuntu abeera president n'agenda ne munoonya abaana be nga temubalaba nga tasaana kwesimba kuwa LC1. Abaana bate babyagala. Tekisoboka mu nsi ezikulaakulana. Mu nsi ezikulaakulana bw'obanga ova mu kifo olina okulekangawo nti mukulu Trump ne waba avuddewo mu baana ba Trump ojja kubawo mu myaka 5 oba myaka 10 ajja okwesimbawo. Trump yalayidde nga olaba George Bush nti George Bush senior we yavaawo junior n'akwatamu.
kyokera wano muganda wawe ali kubwati ali kubwa ku mitendere gya wansi gy'aba senator so that nti family newe begenze efuze emyaka 10 era balina n'omulala asobola okujja n'atukwata mwana n'afuga ekintu ekimu nga bo wano Uganda tutabatti. Trump yalayidde. Trump yagobya abasiyazi ayagambye yagala gendezi bili female male no sense kati fabadde bekola ne byekisuusiru mbu simanye ebisiyaga byatandikira mu America yagambye nno ensi ya Katonda abadde balya ku bbina munoonyeeko ewalala tebalya ku bbina mujja kulyako ekirala kati ndoza bebbina bakyusizza abebbina bakudde nga bafa nalabye Boris John yali prime minister wa Bungereza katebe kagala mmoja manya yasooka otembeeta ebisiyaga mu London yali prime minister ebiseera Boris Johnson omanyi namulabye nga waatudde takitegeera abasajja agenda tujja ku bbina nagambye nze si amabina mujja galire Uganda mujja kujjako ene Uganda ayina omwana gwe ya Museveni naffe amabina ali agagoba wano president w'eggwanga Museveni takkiriza nnyo mu mabina waliwo bw'ogakkirizamu omwana gwe yayise ku mukolo ogwo bodyguard na Kenya yakoze ekyo gwe yayise ku mukolo gw'okulayira omwana Munakenya oba yamusanyusaako ne TikTok yagizizaako anti baali bagijje nkaali kabadi ka byabufuzi Trump yakosanga campaign njabadi za TikTok politics watu bamuzannyo obwongo ate bati bagijizza kati mubagijjeko mu lunaku lumu Museveni yagala Facebook ku myaka 5 tetuliwo president w'eggwanga ate ani amugane anti ani agamye si president waliko si president wa ggwanga kyogeddeko president Museveni yagala Facebook yagiggala emyaka eja era agizizaako naye bagambye nawano gundi social media TikTok tugikozese bulungi banaye abawemula bagiggala oba baagala tunadda ku ebyo tebigenda ate kwegayirira nnyo ttuuka bagiggala oli omu ku bagikozesa obubi nze sina kye njagaza tunakozesa ekirala bagambye abaana abadde batandise okudownloadinga ampu waliwo gye bayita red naye president waffe Kaguta Museveni si omuntu ali nnyo ku ebyo tebimulya ayagala kimukuulira mbu olina emmundu z'osuza olina tanka zewaguze ogenze mu kuyeekera ne TikTok bano bwe bamuwabya bamuwa amagezi mukati bavumirako abantu Museveni okuvuma takulaba nga kyamakulu gyali azino nga toyogedde ku ntebe ye naye gwe mugambe mbu olina emmundu ewaka yakunona emanyi security yawana ekola nnyo ng'ewulidde nti gundi waguze emmundu naye gwe bagamba oli yavumye gundi tebabiwuliriza no sense mwevumye byamu okujjako ensobi gye bakola abaana gye bakola ku social media bagenda bavuma omukulembeze w'eggwanga ekyo si kituufu kubanga abakulembeze si tabagamba si balonzi kwali kubayisaamu maaso abakulembeze bonna ku mutendera gwonna kubanga ojja kuvuma LC chairman wo enkyakumma ebbaluwa nga bagambadde olinnya nnyonyi agambye gwe si kwevumajira ebigambo yenze oba owedde kati okuvuma neffe tuba twevumyenze naawe twali buzibu kati mu bayimbi nze nali simanyi nti abayimbi basasula abaana abo babavume abayimbi olimba luva n'otambula nasasula omwana amuwemule abo bacumi sente bazifunanga mu kuvuma abameri bata bayimbi nga bebasasula enyima ngozi okuza oba olutalo lw'amaanyi kati naffe munanga batamanyi tujja ne tuwagira kumbe kati nga mba muli awo ng'ekiyimba akiteera mu kuvuma kiyimba nga kitambula abayimbi balina triiki zebatambulizamu ennyimba zaabwe oli waatalaga bitundu bya kyama abeera mu kuwaana babeera mu kwevuma bwevu awo nno tubagamba gwe wenna ayimirira ku kamera oyimiridde okutta kamera oli mu kuvuma mukulembeze yenna ku mutendera gwonna si kituufu ate omuntu avuma omuntu atana kyakoze oba n'ekikyamu ku bwongo nga tezengera nenetuzaamu kamera netandika okuvuma Bobi Wine nevuma President Museveni mba malabu yankoze eki weekooya we kati mukwata kamera ntanga vuma Museveni ololo oba malabudde akola eki
Mubo omwaka agenda mu State House mukubagana ebikondo abaayo. Naye olwo nofa. Anti goyo n'obusungu bungi gyali. Mulumbe mu State House omugenzi president ezze wano ntunako obusungu. Kigwe. Naye tukudda. Akabachi basa gambye gwala kola ki. Obusungu bwennyina sina wensula gagenda osuna obusula. Ntono damu muvumu. Naye social media opangisa. Ovuma president w'ekitundu. Ovuma president w'eggwanga. Era ogenda sigala muziko bakoledde ka video ko, ogenda sigala mu bikuubyo, ogenda sigala mu mmeseyo, ogenda sigala mu byakisiru by'obaddemu. Kati obudde bumalanga okutte kamera eyo n'ojjamu ssente ezikujja mu ki. Nze okuvuma mukulembeze mulumba bulumbi. Ne muga bosi nno bwavu bunnuma. Ndi bubi. Kaperi yava wano teyavuma Bobi Wine agenda namuganzi nja kulinnya ku nnyonyi. Timuvuma. Naye abantu kati babanja. Babanja ki? Be yasuubize kubatwala mu nsi ensuubize. Bajja gituukamu bennyini nabo bajja bakwate mpola mpola. Anti enkola kikiriwo ekiti nti obanga bina ekintu kyalaako mukulembeze tomuvuma. Mulumbe bulumbe muge mukulu tonaze njate nnuma. Ekiroto kyange kyakulya ku ttooke. Singa Kapeni akwata kamera atandika okuvuma Bobi Wine yali linnyenye. Naye yagenda n'amugamba mazima nti mukulu president nze ekiroto kyange kyakulinnya ku nnyonyi. Oba olina obuzibu ne President Museveni genda ongera President Museveni nze obuzibu bwange sirina nte. Nze yayini. Akwete ssatu. Ove mbwavu. Oba olina obuzibu n'ala DC genda ongamba ala DC kituufu kiri nti ekkubo lirina ebinnya. Wempita emmotoka yange efa. Tovuma muvume. Kuvuma kibi era tukivumirira. Naye kati gwe n'ovuma tolina kyokyusa. Nze njala we okuvuma. Njala we nnuma nga nnoonya. Okuvuma tukivumirira nese kuvumirira nti kati njala neetera okunnuma ng'endika ewa Namyalo mugambe ne mama Namyalo enjala ng'empisa bubi ennaku ze. Mugambe mama Namyalo ati Namyalo nkutumiddeko ogamba otya mama Namyalo mugambe mama enjala ennaku zino ennuma sikyabitegeera bulungi kubanga ate guno omwaka gwe tugenzeemu gwa njala. Ate guwulira guno 2025 gwa njala omusana gulemedde mu ggulu. Era mama Namyalo nze naatera okukunoonya kubanga timpulira n'enjala ennuma. Bya ddala nno. Omugayagala kuzaalira wano kati. Nga tunaatera okuwunzika puroguramu eno. Omugayo yafunye amwagala. Nga tunaatera okuwunzika puroguramu eno. Mukwano gwa muggadde ne wabulayo ebifaananyi. Ng'ali mu mukwano n'omutuuze. Olugambo ofa kinensi. Bakubaagalana. Bwe tomanyi nti tulinayo nga tulinayo 14. Ogenda waani wa Geoffrey Rutayi? Njagenda wa Geoffrey Rutayi. Agenda kukubira walayo oli miss. Ajja kunkubira olwo luyimba njagenda n'olwo. Kamuga yafunye eddagala. Neetwa mpozi ya mwaka ki? Ki? Valentine. Amwezi nga 14 Feb. Bagaliza shenungi. Rutayi muyimbi. Abantu abalina emitima emibi ojja kuyanga bagamba Rutayi talina byako. Rutayi muyimbi. Bimba abulina. Ngene mubeereyo. Ekigano gende wa Rutayi. Muri mutima banannugu kyegano genda kusa. Lwalo omuntu akola sho nengamba ne kati mbutofu omuntu okujjako nga namwe mwekwasa bwe kyekigano genda musheyo omusajja ngo. Yetago just emitwalo 2 egy'abantu. Ne Ebonizi nabo bategese Valentines. Abo kanako bategeka. Mu bimyufu bashoka kundaga Ketulanze n'enzirayo. Ketura amala kuddamu n'enzirayo. Abantu nga babanja Ketura bannange. Ebonizi nanjala mu Ketura. Babanja Ketura. Nze nali njagala Ketura. Mwangu ye mutereze. Ketura nze nga Ebonizi mukuru bossa. Tubuulire kiri kya Ketura kituusewa kubanga buli omu abuuza Ketura. Nene bossa nakaddiye. Akuze. Mwe nalaba bibawo nga bossa azanyi. Obirako obibaawo. Ebibaawo. That's safe mu please. Nga mulimu omwana tu na Kawunde ow'ekibogo walimu Katende omugenzi bangi Namulondo bakajja Mulondo Namulondo bakajja ate obibaawo tebaalimu baali tebanaba kujja tebaalimu naye muto nnyo naye nga mugende mbawagire munaye ate olunaku luba lumu mu mwaka. Nabana Uganda bo ekintu kibeera olunaku lumu ne balulanga naye osanga oluli ng'agamba sirina ssente naye nga ekintu bakirangidde emyezi egyo buddi lwe babeera ne ssente oli agamba mu ssente zaafuuka siriimu n'azirina agamba simulina n'amulina tamulina nga ne ssente zaafuuka nga bulwadde bwa siriimu
anti byo mutaba nazo ate n'ekirala ne sirimu buli omu tamulina n'abantu ekimenya buli omu talina sirimu era talina magamba sirimu otenako naye nga okugamba tomulina ng'ekyuma manze kukebera wali ne bagamba nti tolina otenako okwana nagamba nti nze kanjeraga nze ndi mulamu buli omu wano mulamu era obadde wa sirimu Pulezidenti Museveni tumwebaza yabugoba mu Uganda obulwadde gye buli ate buli omu agamba tabulina gw'obulina obulwadde gye buli okumala kukebera nawe tobulina bamalako kakasa nti tobulina naye bano abantu tebaagala genda bakebera abantu tebaagala gaba musaayi bagenda nakebera omusawo n'akomawo ne result ne yeewenza omusawo ate musawo abatukebera wadde wasirimu balina ekizibu kimu wemanyize kumpi yatumbuulirira kansala alina okubeera kansala wema ngambye nze kwenkebera siriimu kwata result zange zinkubirewo ayo si enkola y'ekisawo tugenda twekoza nti tuzibalekere atandika ate munnange kati bwofuna siriimu okolaki annange musawo tonyonyola nnyo nze kulaba kapapula ako anti kati omanyi gyakoma okunyonyola presha nga zikwamu naye mwatiika gwe abadde basirimu wano bangi eggwanga lijjudde abalwadde nga musawo nze omukwabo soka olindeko kati bwofuna siriimu kikyozzaako munnange nno musawo ki ekiri mu kapapula siriimu oyo wakoma ddi okwegadda musawo wambuuza yo nakoma okwegadda musawo ki ekiri mu kapapula obadde wa siriimu butta naye ofuna siriimu oba olina okulya obulungi nze nga nkyawulirize akapapula kalekawo musawo naakasanga mu maziika ne DNA eno munnayi bwetyo bweri bwe bamala gikola era batu bakubuuza okukeza siriimu omusawo nampa olwodoli lw'ebigambo oba musawo akapapula nkaleke oba nsigale ne DNA bwetyo bweri nagamba nno oli mulamu kiwaliyogedde bakubuuza kakati abaana bano bw'osanga nga si babo mbatugana mubeere bulungi mweraba